mother's heart. Gentleness family, right? Banali love family. In our school, we have members of families, our gentleness, wherever is what gentleness and this one. At our love family, finds a work perception. Come and leave us away. Then at the same from you, the cancer, or our faith, our time, will be able to know. Office happy attack no later we have a money rules Malawa visa kama siku nyingi kwa miaka 18 achana kama bado
batambule. Naye nja kubabuulira ebigambo bye batugamba ku mbaga yaffe. Mukama yeebazibwe kubanga bitukoledde mu lugendo. Engatta yali omusumba Nelson Paul Zinda akyali naffe yakulira marriage department mu kanisa muno. Yatugamba nti tukolerere emirembe mpaka bammwe. Ebigambo ebyo binzijira mangu bwensanga abagole emikolo tekutyo kubibabuulira kubanga bigambo bikulu. Mukama yeebazibwe. Emirembe kyabugagga nnyo Mukama bw'aba akikuwadde mu areas zonna naye n'okusingira ddala awaka. Mukama yeebazibwe kubanga awaka kyekifo nze nkiyita akaembasi. Ng'omaze okuva eyo ku lulimu, ng'omaze okuva mu kanisa, ng'ovudde yonna gy'osobola okujja n'okuwuliramu. Mukama yeebazibwe. Kyekyabadde ekifo awabeera emirembe. Mukama yeebazibwe. Unfortunately, Satan azze n'amaka ne wabanga emirembe tegibeera waka. Era emirembe bwe gibula awaka kireeta ebintu ebirala bingi. Bimuva abasajja obutaddayo amangu. Mulowooza basula mu kyaki basaba baloonya nnyo Mukama, kumbe awaka tewaliyo ki mirembe. Abalala ne babeera eyo mu bibanja by'emipiira, abalala ne babeera tebabadde tebaddayo waka bakiri bazzeeyo tulo kubanga awaka tewaliwo ki tewali mirembe. Emirembe bwe gibula awaka ne kuva entalo ezitakomeza domestic violence. Endala tuziraba ku TV, endala tetuziraba naziraba naye zitabagula n'abaana. Awaka awatali mirembe wabeerawo obuzibu. Mukama yeebazibwe. Era Sitaani akoze nnyo okukuba obufumbo n'aleeta obutakwatagana wakati w'abaagalana. Ekivaamu z'entaliizi ezitakoma. N'abantu abamu binobuuliramu ati kakati baagala separation biki biki naye nga tebyasakira olwantika lwanveeyo. Mukama yeebazibwe. Kale kyabbe njagala okubazzaamu amaanyi abagole n'abantu abazze ku ekologi abafumbo titukolerere ki emirembe mu maka gaffe. Emirembe girimu price, girimu omuwendo ogw'okusasula bwe mubamu n'abeera nakyo ate si ssente tezigula. Kubanga singa zaali ssente abasinga okubeera ne ssente be baali badde basinga okuba n'amaka amatebe abasonga goloofa ababeera n'agamutuka aganene ate olwo tebabeera nakyo. Mukama yeebazibwe. Naye kirina omuwendo gwegigula. Omuwendo ogwo abagole badde njagala bafube ogusasula. Mukama yeebazibwe. Ewaffe Mukama atubedde olugendo lwe tutambula Katonda atuwadde emirembe maka gaffe. Era namwe nkibaagaliza ebirala byonna bijja kujja emikisa tugisuuludde wano naye okubeera ne ssente nga temulina mirembe nakyo kizibu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Omuwendo gw'okubeera n'emirembe maka gukuleetera n'okutandika okwawuzaamu okumanya ebinaaleeta obutabanguka abaka. Nze nsaba w'abantu n'entandikira ebinga nti prevention is better than cure. Kubanga bw'otandika okubeera n'enno otandika okuyiga n'okumanya nti bwenaakola bweti kino kijja kutabangula relationship yaffe. N'ofuba okulaba ebyo by'omanyi ebinaatabangula munno tobikola ki tobikola olw'ensonga z'emirembe. Mukama yeebazibwe. Mubeeramu n'emikwano egimu kati obadde Jeremiah alina emikwano mingi ebirala naye era bw'onoogenda otambula mu bufumbo obwo ojja kulaba egimu nga girina we girina okukoma olw'ensonga yaki y'obufumbo kyetimu n'ebbana. Mukama yeebazibwe. Olwo bw'obadde otambula bwonna toli accountable to anyone naye kati bw'oyingira mu bufumbo n'essaawa zoddayo eka zibatabe. Mukama yeebazibwe. Era bw'oba oluddewo nga tojja kudda oba oludde mu kanisa Jeremiah olw'okuweereza Jeremiah akashyira mu kanisa. Mukama yeebazibwe. Oba kati olina okucommunicatinga n'ogamba nti sijja kusobola kudda nja kusula overnight. Muno n'awummula n'amanya titokomyewo olw'okuba osuze ku ki
kukanisa naye bw'ota communicating olaba womulekera okwewanika mutima oba kati aliwa oba yagenzeewa so kati kubeera n'empuliziganya ennungi naye esobola okuziyiza embeera ezo eza speculation ez'okutendereza bakuba kyogeddeko okusirika n'otakyogerako kisobola okuleeta obuzibu so kati bw'okyogerako kitangira speculations ezaali baddewo abantu abalala amasimu geegaliisa obuzibu amaki kirabireko abantu bazze naye mubyaka bakati abaala baki neetaaga okulaba password biki ekimu gyewangwe wange talina buzibubuzibu okujjako kyenzijukira bwegutwatambula naye asaba tukozese mutoka eyo nze nvuga etukisimbulawo ekyo mu garagi atudde mu passenger seat niwewaawo yamubesi tulina we tugenda wenyina omutoominga netuvuga akasimuetenetuvuga nemutuusa wakola ki waviiramu era bwe yavaamu ekiseera ekyo saalina maanyi gakuwavinga wagenda nkolera emirembe kyekakamaibazibe nesirika naye bwe twafuga ekiseera ekirungi nekugatinange simu kyebiriwawadde okuteemangu bwetyo bwenenooza bwe tubeerawo motokawo nga tuli babiri eyo ebeera quality time kama yeebazibwe nangatinanga ensonyiwa era kati amasimu bwe gavuga nga tuli mu motoka nga tutambula wandikwatamu kavuga tajja kuddira kuba kati enakwaki quality time kama yeebazibwe ekyo kintu ekirikwogerayo obugambo obulala obugambo obukomyawo emirembe obugambo obukola ki kubanga obutabiranse esobola okujja jeremaya bana balimuwasiza simaneka ne bana jeremaya bofundibwa siki siyasi kati bema kubasirimu obugambo obukomyawo eki emirembe mubawulire obugambo obwo amusole nga mukyala wange yakozesa nga tabulensi akanambaako kamaanyi kasobola okuzikiza oluyiro olwalitambudde ebiri nga bbiri n'emyezi n'olusirika noliwo ensonga eyajja kama yeebazibwe ofunanga akaseera okwogeramu ebinno negiyita bring it on session akaseera ako ketusobola okutuula mu private ne muresolvinga issues eziba zizze naye bulaba issue eyisemuko tutya nakufukamirako nakugamba nti amusolo eremani abasajja olutuba ne iko gamba nti amusolo ekitutawanya naye akagambako kalinamu kakomyamu emirembe nakyo ekimubano kabagagazi gamba nti amusolo everything covered what I'm going to have. It's about in the early 20s. We tried to cover. I'm sorry, I'm sorry, the government had to worry about so we will be in the car. Yes, I go with this. One of the things of what you get, I don't remember actually one. Actually, what they used to do was emirundi some 490 times bitayakibuza Yesu. Yesu yalina agamba nti wali ensonga etasabikika kama yebazibwe ekyama ekirawo kyebasibira ekirala buli omwabere mwangu okusonyiwa munne kama yebazibwe obulamu bwe tulina bulamu bumu bw'otambulanga ng'olina ekisuluira onyiiza ebbanga mukyala we yakola kino n'onyiga n'olubeera okwo n'otumbirira okwo oweka ennamba obulamu tulina butya bumu kama yeebazibwa ate mwesiba emibwa kati emitukufu paka okufa mulikola ki kati bwe mutambula ne unresolved issues temusobola kubeera naemaka era ffe ewaffe tulina moto tetusuza mufu
mutegedeyo gyegambye issue wejja tetwagala tuwe nayo tugitulamu ne tugigonjola ne tugijjawo ne tusigaza emirembe gyaffe ne tutambula olugendo luno bayibuli yatukkiriza okunyiiga mu kitabo ky'Abefeso essula ey'okuna looza olubiri lwa 6 naye teyatuganya enjuba kukola ki kugwa ku busungu bwaffe abikule tulemu kati ekyanvuga kyokka kyejja okusoma mu bayibuli luno. You are watching BDP TV, The Father's Heart. Si agate tosobola kugendayo okujjako ng'olina ki olina olina okuba nga basembeza Yesu kama yeebazibwe okubeera omulokozi wo era mukyo ate nnyina okuwabira omuntu eyaze wano okusa bw'obanga tosembezanga Yesu okubeera omulokozi wo okusobola okumusembeza ku mbaga y'abaana baffe bano kama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu buli muntu asobola okutandika enkolagana ye ne Yesu nga bwe tugudde wano Jeremiah ne Bana nga balayirigana naawe osobola okukola enkolagana ne Yesu n'omusembeza n'abeera omulokozi wo era ku lunaku luli olw'embaga ogenda kubanga osangira okubeera mu mbaga eyo kama yeebazibwe. Abaganda baagala nti mbaga tekukula musirufu balina mukanisa akadde sinabakula ayinza okubajja kuba ku reception ng'akagoye oba kakulukidde wakati naye ku mbaga ya Yesu buli muntu alina okuba nga anyumye nga mwana bwanyumye kama yeebazibwe banayanye nnyo. Nawawerekeddeko mwebale Metro mwebale ddala nebesina mwebale ne private encourage yonna kama webekitiibwa so ffenna tulina okuba nga tusangira ku mbaga eyo. Haleluya. Nga nkunzika ebigambo bino oba oyagala okuba obulamu bwa Yesu osobola okuddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku lwaleero nsazeemu okulokoka neenenya ebibi byange nsabye onnanze n'omusaayi gwo jangu mulamu bwange obeera omulokozi wange njatula leero tindokose. Amiina. Kati kansabe Saala namaliriza taata mu linnya lya Yesu tuze maaso okwebaza kulwaba buwanguzi n'ekisa ky'obakoledde Mukama tugusaba olugendo lwabwe obamu emirembe maka gaabwe mukono gw'okubeerwa nabo ekitiibwa kyo kibeere ku bufumbo bwabwe obufumbo bwabwe era ekyokulabirako ekirungi emyaka mingi nga gye wateesa obulamu bwabwe obufumbo bwabwe buleme kubeera kukomera naye bubeere ku nsi ekitiibwa kyonna kinaabeera kityo. Weebale nnyo Mukama mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Nsanze okulaba amasanga amanzikolezera ebajja wa gentleness kama mulungi akati abagolofu bagenda kujja bawandiika ebitabo n'oluvannyuma tujja kuba twetegeka okubagulira ekiddako ja kubasaba ebyomutweyo. Kubeerawo
katimba ke ene buziba lero nsaba sala ngeferi buziba nakwata ku mulagiro abawangula bagenda buziba ababakwesiga bagenda buziba awulatuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja twalontana ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwale ebuziba w'omwoyo teri mwana w'Omukama kusaba ntovanga wendi era bwe bakuyita ompitabe kusaba ondage byesimanyanga kusaba ondage byamma bye watereka awo natuuka mu maaso g'Omukama awo natuuka mu maaso awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja twalontana ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwale ebuziba w'omwoyo twalontana ebuziba tiriraranya ebuziba w'ennyanja twalamukubeera ebuziba twalawo ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwale ebuziba w'omwoyo Yesu ebuziba gudde mu maaso g'Omukama ganoonya kubeera w'oli You cannot wait to because I have the honor to introduce to you Mr. and Mrs. Warren. By this church and also the authorization of government, you cannot wait to because I have the honor to introduce to you Mr. and Mrs. Warren. Church Ministry of Faith. Original copy gave out then copy of this from Church Ministry and register one or register of marriages. Actually, abagore baba bashaka ubwenge wanko everyone bafite kugeza place fund bana aba muhande ku
Nina. Reception way with power to gain our as well judge one day in our book. They don't fight. From the moment that I give my life to Jesus, He took my life and gave me freedom. He's my healer, provider, protector, my only hope. He's the Prince of Peace, the Lord of Lords, Emmanuel, and forevermore. He's the Prince of Peace, the Lord of Lords, Emmanuel. From the moment that I give my life to Jesus, He turned my life and gave me freedom. He's my healer, provider, protector, my only hope. He's the treasure that I ever really needed. He's the glory in my life and in the midst. He never fails, He's always there. He'll never, never, ever, ever leave you. He'll never, never, ever, ever fail you. When we sing I so come let us now sing Hosanna to the one who reigns and never really slumber. He's the Alpha and Omega. The everlasting Father knows you're coming in. The everlasting Father knows you're going out. His mercy reigns, He's always there. And forevermore, He's the Prince of Peace, the Lord of Lords, Emmanuel. And forevermore, Big GP Events Bibantu abatuufu obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tankisi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya